che atenga lwasanyo lwetuli banawe awamu ne Yesu lwetuli banawe awamu ne Yesu. Kusaba ogumire ku bantu bano, ogumire naffe abakulinaanye, tukugumya obeeka ebigambo byoyogera abantu bagala okuwulira jjajja bw'abadde eri obulamu obwo. Guma oyogere basajja. Nakuwate wamuna barwati obachukiranga nobakubagiza obachukiranga nobakubagiza. Kakati Uganda foyo nga bamugumya boli awanafuna ku maanyi nga tunavaano kasooke pite baganda ba maama ono, Mama Christine ali wano, taata Deon ali wano. Nsaba maama otubuulire muddamu babadde eri obulamu muzinda lugogo. Aiga tukamene bannange mwenna abaliwo basobola okujja kwerekerako okutwala jjajja okumuziika. Jjajja agenzi tagenda kukomawo. Simanyi bulamu bwe bugenda kubeera nga jjajja taliiwo, naye gakoma. Ebisigadde tujja kulaba bye tunaabikwasaganya, naye mwebale nnyo mwenna abazzini bambeererawo wano. Thank you very much. Kati kantandika okulaba this next chapter nga jjajja taliiwo, nina ginabigatinga ntya. Ono sister wange bamuyita Joan, bwe twakula naye jjajja bwe yatukuza. Fenna byatusobedde wejjajja twamutwala mu ddwaliro ne tubeerayo. Jjajja n'agamba Isaaka buli kisoboka okinkoledde era sirina kinkubanja. Nemugamba lwaki oyogera bwotyo? N'agamba just ndi musanyufu nti ndi wano banzijanjaba, era ku lwokusatu nenzija wano najja ne mutabani wange wano, waliwo ebipapula bye twali tukima wano. Nemugamba jjajja olina ebipapula byange by'olina, n'andagirira we biri, naye nagamba omanyi ebipapula ebyo byonna bisitula obitwala omulundi gumu, n'onoomala okugyamu by'oyagala ojja bikomyawo. Agenda okuddamu olaba Friday saa zaaliga 5 nga Nuuru ankubira nnamba njafuna motoka entwala kulaba ki, ne mubuuza jjajja abadde ki. Ekubira Diana, agenda owulira Diana akaaba kino, jjajja togenda, n'agamba jjajja agenze. So from that day paka leero awo tuli. Naye njagala kwebaza, manyi abantu abankoledde ebintu kukyanga jjajja wange afa bangi, so nyinza obutasobola buli omu ngamba nti weebale, abalala nja balekayo ate banyiige. Naye njagala kwebaza omukyala Nuuru ne mulangira ono
bankoledde buli kimu ku jjajja kuba jjajja ne pressure bwebadde ng'erinnya nga ntya nga ngamba omusajja ono genda okinira ejjajja omuntwalire mu ddwaliro kuba nga I just fear for the worst all the time. So thank you very much. Njagala kwebaza Diana ne mwami Teefe babeera eno. Jjajja nga waliwo tugenda omuziika si bwe bamuziika naye waliwo muganda we gwe baaziikawo bwe baali beeyagala ennyo era n'atugamba nti bwe nfanga munziikanga kumpi ne muganda wange era muganda we oyo ye yateekako embeera jjajja n'aŋŋamba bw'oba toyagala nze zimba ennyumba nja kujja ngibeeremu wano abeere kumpi ne muganda we. Unfortunately eno ennyumba nali ngiserese muganda we n'afa. So era bwe twajja eno okukola housewarming lwe namugaa tugenda kukola housewarming yajja buzina bintu bye byonna n'aŋŋamba kanze mbeerere eddala eno kuba kati ennyumba eyo ezitagende gibeeramu tujja gifaako. So njagala kwebaza abantu beeno bonna famire ya mwami Ssenyonga mwebalino mwebalinda. Then njagala kwebaza abantu b'oku kyalo kino. Nze emmotoka ngibayisaako sipiidi nga nzija wano naye jjajja wange ojja wano n'akunyumiza eyafudde ababbi be baakutte abadde bayitawo agamba abadde alina olugambo lw'ekyalo kino bonna era bujja wano information agikuwa naye ng'alina abantu be wano abajja buli kiseera badde nkayana nnyo nejjajja leero n'omuweerezayo $5,000,000 mu wiiki emu n'agamba ssente zaaweddewo n'omuuza ssente zaaweddeyo zitya ng'atya kuŋŋamba nti yazigabye alina abakyala baasaba nabo sappule ogenda okebera mu kisenge kye nga waliyo kaadi z'embaga kaadi zaaki bwe twasookanga bw'otumugulire tugula ebintu wano tubimuwa ogenda olaba akasawo ka sukaali mu mwezi gumu ng'agamba kaweddewo n'okugaa nti akasawo ka sukaali kaweddewo kati naga ate ombuuza ebyo kakoze ki kati neŋŋamba katandike nga muwa ssente agenda agulayo kilo emu emu kati netutandika nga ne kilo emu ogenda okujja akugamba ssente wakola ki kati netandika omugaa nti ngera kuwa $5,000,000 zikutambuza emyezi emeka obeera oli awo nga waliwo akubidde alina abavubuka be wano titugenda kulya mukene ssente zaaweddewo kati omukubira ng'agamba nti munaaye oyagala ndi eki. So abo bantu babadde bamubeezaawo wano era abantu nawulidde bagamba abasappule oba babadde baagala ki abakwaya babadde asaba nabo babadde asaba nabo nena kusigala nga mbawagira titumanyi gwe tugenda kuleka wano wakati abadde abeerawo afudde ate kati ffe tusobola kujja kubeera eno naye buli we munaafunangayo omukisa mujje musabireko wano jjajja musuuliremu essaala ate nange musabire wala ti nze jjajjange yabadde ansabira naŋŋamba kati ebyo tobifaako nze nja kusaba so kati simanyi agenda kunsabira ya then finally jjajja abadde abeera n'abantu basatu wano waliyo omuwala we jjajja munene abadde abeera naye wano alina Bosco oyo yabadde ekyaliwe ennyinnyira ne byali mu ddwaliro yaŋŋamba weereza Bosco ssente ajja ndabeko simanyi wa Bosco waali naye yabadde alabirira ekifo kino kyonna
n'omuwala gwe tubadde tukozesa wano gift be bantu babadde abeera nabo wano nga badde bamukutte bulungi nga talina buzibu bwonna, so njagala beebaza mwebali nnyo, mwebalire ddala. So eyo chapter kati tugigaddewo. Let's see what life has for us after this. I don't know how I'm going to move on from this, because yajange yabadde buli kimu nga yamanyira okunkubirako n'ambuuza walidde emmere, n'aŋŋamba jangu eka nkufumbire ku mmere. Kati simanyi agenda kunkubira ku ssimu kumbuuza, kagamba byonna nabirowoozezaamu ne binnema, simanyi naye that is life. Kyokka kyeŋŋenda nakyo nga nsiibula jjajja wange, that if one day they ever asked me what love looks like, I'll remember my jjajja. She loved me from the bottom of her heart. Talinayo olunaku lwe nalowoozaamu nti oba jjajja tanjagala. So for me, I'm lucky. I saw love, I touched love, I felt love. So how I proceed from here, I don't know. But that is life. Nakugenda mu maaso bannaye bonsanga eyo nsaasira, bw'onnamba ekintu n'olaba nga sikuliiko, layini kati zikyankalanye. So just bear with me, naddala abantu b'ensiiba nabo. It is not going to be an easy ride, but please be understanding. Musobole okukimakinga easy for me to get back on my feet and move on. Thank you very much. Eggulu y'empeera yekewa ffe muganda ffe Isaac Katende, twagala okwebaza Katonda agwadde amaanyi gye twavudde era gye tudda, naye si wala kubanga akabonero kajja kulaga nti awo wennyini tugenda okuziika. Baŋŋaanyi nti we twavudde era gye tudda. Katonda alibaweera atugere tufube laba Yerusalemu ekibuga ekikulu, eggulu y'empeera yekewa ffe. Ate twebaza Loni Kafeero atembeesa obulungi bwatyo. Bw'oba omwetaaze enamba y'essimu ezizibu 753 785 5 ngiddamu 0753 785 5 0774 25 09 39 0701 34 83 92. Omwetaaze ku lw'empeereza ennungi. Yatembeesa okuva ekiro kyonna paka essaawa nate nga akyatwongerayo paka gye tugenda okuziika. Abagenda okuziika tugenda ku kyalo kye bayita Essenga, mujja kulaba awali tent.